kiki wali okoze nkikuyitirirako nga kyo bakikunyumiza n'oluyange ne bakikunyumiza n'oluyange okuswala kukujju kama niyambulirako omusista mu rehab nali mu rehab ye bwe bajja niyambulirako omusista ne mulaga obwerere bwange omusista nakuba akabonero. Drugs zikoze kinene nnyo okwonoona abayimbi baffe. N'asikamu oba mirundi gyonna simanyi gye yasika okitegeera. Kati nagenda olaba yatandika oseka yekka ali ku mike. Ku Alive kwe tuli gwe mwana Katonda ali atugoberera amanya bampita Metani Krabongo balima Sam waero nsinzide kibuye weewaawo nze nzikiriza nti we babiraba ne bavaayo ne badduukirira tegaba maanyi gaabwe kiba kisa kya Katonda yabayise mu bbo okutuukiriza okwagala kwe wadde nga akolera mu bantu era byatusuubiza ali mu kukola kati okufa endwadde nnyingi n'ennaku enkumu tebigenda tutiisatiisa kubanga gwe tusinza mulamu era yabivunuka byonna yabiwangula amagombe begamwepankirako nga kwesa okwagala kweyagakozesa nga agatonda yagawangula taata waffe atwagala ntatulekangako ne mukaseera kazigizigi nga buli kimu kiganya abeerawo era omuyimbi nze neyanspiring okuva ku kkubo n'okuyita mu kaseera akazibu ke nali ndowooza nti biganye we yayimbira nti abeerawo mu biro ebyo nga tewali akumanyi nga ne bw'okaaba abambi tewali asaasira wali ofiiriddwako naye noonoonya omuntu akusinikira ka message kakukunguba kakugumye n'abula n'ogamba kale waakiri singa Airtel oba MTN bansinikirayo ka message kale emikwano giba gidduse nga baŋŋamba guma buli muntu afiirwa nako ne kabula. Katonda yabeerawo mu biro ebyo yabeerawo mu kaseera ako kubanga tatukyawangako nkiddamu era asigala ye taata waffe. Nkomyewo n'emboozi ya muganda wange superstar wa Nkasavu omwana ono mutabani wa Evelyn Lagu Evelyn Love tunyumiza bingi nnyo naye mbadde saagala tuyongere maaso na kubinyumya kuba bikyali bingi nnyo. Alina story gye yambuulidde ate ebyabatuukako nga bakayingira essabo ebyali ku mibiri gyabwe nga bakayingira essabo bye banywanga ne bye baalyanga ne nga nti nedda ng'emboozi eno bwegenda mu maaso kasooke twewegomekokko wano ekirooto kya Kasavu kuyimba ayagala kuyimba kasooke tumusapootingiraawo tugenda kukola buli kyetaagisa okulaga bannayuganda nti nedda tebiba biragalalagala teriba ddogo teba fitina tekuba kwekyawa na kwevaako wabula buba bulwadde bwa bwongo. Obulwadde bw'obwongo bwe bukwata bukufoosinga okunywa omuti ogusooka gukukube weebake naye ne twerabira nti ebizibu ebikusindiikiriza mu kunywa omwenge amasadda n'ebisigala byo wosanyalala bisanyalala naawe bw'osanyalala ne weebaka era ogenda okudda engulu obisangawo. Kiruma nti endwadde z'obwongo abantu kyaziyita eddogo tetuziwadde kitiibwa naye ng'ate obwongo bwe butambulirako buli kimu. Ng'omwana Katonda oyo yayiya remote gy'otulabirako TV gy'otulabirako ng'okozesa remote eyo yakozesa bwongo bwe bunafuwa buli kimu kifa. So campaign yange naawe togindekera okwongera sensitizinga bannaffe nti endwadde z'obwongo ziririyo ate omuntu afunyemu okutaataganyizibwa mu bwongo awonera ddala bwayagalwa nafuna abantu abamutegeera. Si buli muntu kyasobola okuddaabiriza omuntu amenyesa obwongo nedda olina funa muntu nga yakiri ng'experience agiina. Ku saidi yange nze ate naye muganda we nga ddabuzi mu lugero lwange byonna nabiyitamu nanoonya abantu okuntegeera ne balemwa. Mukwano gwange omu yaŋŋamba gwe ku myaka gyo wakyoyogera Mukama ye ze natuuka ekiseera n'enkwata amakerenda bwe nti mangi mu ngalo zange ngamire nga kyempulira kiremye buli muntu okutegeera ne bwe kaba kawuka kati ntandise okukeegomba nga ndaba kadduka kawalula ekyokulya nga nze biganye ne nga wakisetta. Katonda ye yannyamba obutetta, Katonda ye yampa omukisa omulala era mba mulamu mba mulalu emba kulinnya Katonda. Omukulu jebala kusema kale no jebala omukulu wamita Kasavu Fred mutabani wa legend omuyimbi mumanyi nnyo
omumanyi nnyo Evelyn Love newunyiza nnyo okulaba programu eno bwe nayogedde ku kyokumukolera oluyimba okumutwala mu studio akole oluyimba ate nonkubira noŋŋamba nti nedda oli mulokole naye sooka ompye ku wifi ndagidde ddala nti obulokole obujje ku mimwa n'obuteeka ku kikolwa anti waba bikolwa abannaffe balemeza obulokole ku mimwa si bonna abamu abamu nandikuyambye ne kati saba nnyo mukama akuyambe nandikuyambye n'ofuna engatto naye nze eri yange jjajja yagimpa erikojja zonna nzaagala ziri 2 kale nzambalamu omulundi gumu buli emu njambalamu omulundi gumu mu mwezi naye zonna nzaagala kati gwatalina ngatto nandikuyambye naye kankulagirira ekyaki gye nalaga ne bansumulula naawe ogende bakusumulule naye engatto zaye nzaagala nnyo abalokola basinga bali awo onaye ebintu bya Katonda bino buli omu alina engeri gy'abitegeeramu okitegeera kati gwe bw'obanga oweereddwa omukisa n'osukkulumako ku balala mu kutegeera enkola ya Katonda kiba kya ttendo okitegeera ti n'ojja ebintu mu kubyogerako n'obikola n'obiteeka mu bikolwa nnyo kubanga zinti buli omu asa kikola nze Caesar Pro lyerinnya lyenkozesa mu bizinesi yange nze CEO Combo Vibes Records era mpangalira wano ekibuye nange mpeereddwa omukisa okubeera omu ku bantu abasobola okuyamba weewaawo gwe mwana Katonda ali eyo omusajja ono nze ensi bwe yankwata be bamukubatandika olugendo lwange olw'essuubi nate ndowooza baproducer ab'enkizo nga bano musajja amanyi Katonda ebintu abikoze abigusize ennyimba zange Sorry Mama, Memories, Happy Birthday, ebirangi nga nkyali mu nnyimba ziri ez'ensi waliwo Namungo lwasokerako ddalo nakutawaanya bwe biba bijjukira bali butankyawa ate munaye tuba tukola era buli mulimu gulinamu challenges na at the end of the day mufuna engeri gye mukikwasaganya ate nekikola ki wampa offer nentuka ekiseera nga ndaba ate nange offer etandise kunswaza oyo wanga kati mpaayo ogumu gw'amasannyalaze nga sigulina n'okola otya tutambudde ne muganda wange oluyimba olw'ebirangi nensembera nembimusiiga ebirangi naye nasembera n'abinsiiga banange ebinyuma awomesembera nensembera omwami ono yalukola enyimba zange zonna zenzizeemu okukubera nga transforming nze mbuweereza buno Sorry Mama alubamu yange ya Selfless Mother inako enyimba ndozanga 4 oba 5 zonna yazikola kitegeeza ni musajja mumanyi ekyenkanidde awo lepo kwani yandibadde yeematira naganze byendabyo olwedde ennyingi z'akasente kange siri bubi nnyo kambireko enneesolo gwa naggamba naye yakutte essimu naŋŋaawo omwana oyo Katonda ngambye ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi nkimusigemu Kasavu buuza ku bantu Baraiba MR TV MR Live MR Live mbalamusiza mwena erinnya nze Kasavu Fred yambebaza okumusupportinga babanga nemusupportinze abankubirako ambezayo kasente mbebaza mwena temukoma mwongere okunkubira mwongere okumbezako bu message bunzizamu amaanyi era bunzizamu essuubi Kasavu okakasiza kye nagamba mu interview yaffe yasooka nti microphone eno bw'ogikozesa obulungi eyita twakozeseza microphone CEO wa Combo Vibes n'atulaba n'agamba omwana oyo muleete ku studio omukolera oluyimba kyebaliza mukama ekyo ate akulabamu embala y'obwa Ssaalongo tagenda kukolera lumu ye bw'atandika olwaba atandise neyanziza tasobola kukoma ku lumu kaze nkulabamu bw'ogenda zaala abalongo zalina okukolera Nakato naawe Ssaalongo tebamuwa luyimba lumu kituufu ekyo sofa ebintu biri bitya ebbanga lyetwakatambulako kennaku ziringa nga 3 kiki kyowulira mu bwongo kati mpulira nga njasobola kati wambadde essuubi nga nsobola okukola foundation neŋŋoma neŋŋamba kiba kintambulira ne music kati onziziza music nali namupowa nga sina sente za studio nga sina sente za video
music muwandiika ye nenga sina wakola ki wakumuyimbira ya nakumufulumiza Kasavu sente tezikolangako muntu era sente ziyamako muntu wabula ebiseera ebisinga buba nekyoyitamu n'okibuulirako mukwano gwo mukwano gwo asobola okibuulirako mukwano gwe n'ofuna ansa lumu nafunako ko obuzibu nga nina akasente kange nkatese mu mpale eno nkakwese naye tekanyamba kusolvinga buzibu bwange edda nkyabeera ku kkubo nga akasente koddira sindize 13 n'oziteekera mu kasawo akasinga obutini nkamanyi akaako 7 twakayitanga 7 kakuba 7 naye bwe nafuna obuzibu nga neddagala singi 10 nziruke ngende ngula eddagala 10 olwo terwanyamba yali muntu gwe nabeeranga naye ku street ate nga abamu bamuyita namulalu yansitula n'antwala ku ddwaliro abantu be bayamba abantu kituufu ekyo tebayamba abantu ate Kasavu tulaba nti mu nnaku 3 zetwakakola owuliramuko yadde abantu we bakubira amasimu oguma bagenda kweyongerera ddala okukubira amasimu era bagenda kweyongerera ddala okuwa obwesigwa bwabwe singa obalagira ddala nti naawe ofaayo okukyuka era singa obalagira ddala nti kyetuliko okyagalera okifaako kiriko kuba kati drugs zona zivaako era nkyebaliza mukama sikyakozesa biragalalagala omulimu sinagufuna naye tomanya oyinza ovaayo asuubiza omulimu nagumpa nenkola naye ne musicale kati nkomyewo musicale kati nkomyewo nalo era ngenda bafulumiza nga omuziki ddala ogwa serious tukube mu gospel tukube mu secular n'okusaba waliwo gye nsabira njagala tugendeko okukolumu kale onkoppe gwe tofaayo gwe bwe nyimiriranga naawe oyimirira bwe nkuba mu ngalo nga naawe okuba mu ngalo okusaba sikulina mu buzibu nze kuba papasita bomba tambuddemu sibulina mu buzibu ngezesa nendaba ekivaayo njagala nkutwaleko ne ku foundation kulaba onkyate foundation oyige okutunga oyige okukozesa kompyuta kati laba kali akaana kaddaani kalina emyaka ddaani olina emyaka emeka kalina emyaka 10 kaddaani ako kalaba kamanyi kamera kagyopalatinga kayisaamu amaloboozi katulaga n'ebyokukola wano tulaba nti ate nawe ojjawo ku foundation nga okutta kiri ekya idleness okubeerawo ng'oli wekka tulaba nti bw'oba ku foundation yawo n'oyiga kompyuta n'oyiga okutunga okukola bu fashion ebirala bisobola otusangaawo producer banga ddene odirinze n'abayimbi kuba nange wadiringa nange era nali nywa enjaga olimba olwasooka nga nywa enjaga yange nkusumbuwa so fa bizibu si byolabye mu drugs ng'odiringa n'abayimbi kizibu ki kyosanze mu drugs n'abayimbi drugs zikoze kinene nnyo okwonoona abayimbi baffe waliwo abamu bw'otunuulira n'ogamba omuyimbi ono yandibadde atuuka wali naye ku lw'ebiragalalagala bino bye bakozesa kati lumu naliko ku studio nga tukola nalina omuyimbi gwenkolera naye sijja mwatula linnya yajja bagiyita ngiyita eggaali yali muwala ng'alinako abalenzi nga 5 ne bajja ku studio ne tutandika okuleyinga project nga bw'omanyi yaba ndowooza ayagala vibe eva mu bano okuwagira biki naye nagenda okyetegereza nga bano ate batambudde nabo abasinga balabika tebali bokka olwedde bakubiddwa n'omuyimbi nagenda omwetegereza obulungi nga talino mu bulungi yakooye dda mu bwongo yadde ng'oluyimba lwe tukola lupya naye olwedde yaze ng'akoze eki akooye kati tuba tukola mu session bano abanne nenfuna engeri gye mbajjawo kubanga baali badistractinga obudde bwatuuka kati ndowooza ebiragalalagala bikoze eki birinye gyokoma okubisunda kati nenfuna engeri gye nkola ki gye mbajjawo mu magezi embaga kali musooke mufulumemukko nsobole okwasaganya omuyimbi bwe tutandika kukola project ne tukola vaasi ne tukola byonna nga bw'obimanyi kati tutuuka ku vaasi ey'okubiri angambwa omanyi sookoleke ngendeko wabweru
okitegeera kati nze nendowooza nti oba agenze for a short call oba something kuwe izinga something kati nemulinda akole ki akomewo mu booth tweyungireyo kati omuyimbi bwe yakomawo nayimirira maaso ga Mike nantunuulira nemutunuulira nemuga hatukole ki tweyungireyo nemuga tweyungireyo nantunuulira nga talina kyakola okitegeera kumba agenze eri mu banne wabweru n'asikamu oba mirundi gyonna simanyi gye yasika okitegeera kati nagenda olaba yatandika oseka yekka ali ku Mike okitegeera kati olwo project manya yakomaawo actually bwe nakirializinga ne mugaa kati omanyi tujja kuddamu olunaku olulala kubanga namutegeera kasa yatandika oseka yekka muyite erinnya owaaye oba okitegeera so bambi drugs ng'ogyeko okuzeenyumirizaamu kubanga waliwo abayimbi abamu akugamba nti nze nsika nfune vibe naye nze ate kunze sigamba nti buli omu aba asobola okuhandolinga drugs ezo abayimbi abasinga in one way or the other drugs zibasingako amaanyi kati ng'example gye nkuwadde omwana azze bulungi ayina ekirooto ayina project gyagala okukola oluusi ayina bye yabaze nga tanaba kusisingana gurupu eno kati bw'agigwamu aba agudde mu biki mu mukka agudde mu buli kimu nga bw'okimanyi okategeera so kunze drugs zaffectinze nnyo industry nnyo kubanga kati omuyimbi bw'obanga toli healthy tolina kyogenda kukola sizapu oli musajja mulokole nze olwenasooka okukola nawe oluyimba lwange olwasooka that was my hit song eyasooka nakola nnyo enjaga nakola ebisigarira binkubye bimayirungi gwenga gwe omusajja omulokole lwaki tewangoba mu studio olaba buli omu mu kutambula ne Katonda obadde mission kati nze bwe nayingira industry ebintu ebimu bino nali sibimanyi engeri gye nali mukubiwa ennanga mu chaachi kati okuyingira business ya music okutandika okuproducinga waliwo ebintu ebimu byosangayo nga tewalowooza before kuyingira ekintu kati bwe nayingira kati gye myaka gye njogerako nga tuli ku Interland w'omukulu Ronda Don okitegeera kati ngenda kutandika okuyingira system bwe natandika okurealizinga nti ate music erabika erimu ekintu ekyagala odiiringa nakyo okitegeera byebiragalalagala ekibuuzo kyombuuzizza oluusi twabanga awo n'olaba omwana azze n'atandika okukola ebintu n'afuluma mu simanyanywa at the end of the day project nezikomaawo because of enjayi obaze ne walagi obaze na biki n'okutwaliza wamu environment ey'okukola ebeera affected kubanga kati gwe nga producer n'oli omuyimbi wakati wamwe bwe babeerawo draga yonna performance ekola ki ekendeera kati nze egyo emyaka nga ngamba senga waakiri omuntu asooka kukola okitegeera kubanga music is work abantu bonna abalabanga music ng'ekintu ky'okuzannya music asitudde abantu bangi it is work kati bw'oba ozze mu office tosobola genda mu office y'omuntu yenna oba prime minister ng'okubiddwa it's the same thing neeno ate ekisinga okunnuma teriyo muyimbi gw'osobola kukolera oluyimba n'olumuwa nga lulimu omukka ng'oluyimba lukubiddwa ayinza okwogerera eggwanga liramba omusajja namuwa sente zange ampadde oluyimba nga lukubiddwa omanyi lwaki nkireeta okitegeera ebyuma bikubagana that means music is a clean business n'omuntu yenna akola music oba olina okukopa kiri kubanga ffenna mukama waffe zennyimba ye music gwe tukola kati bwembanga gwe tosobola kukkiriza luyimba lwenkubye ng'ebyuma bikubagana sound si mulungi distortinga kati gwe lwaki oba distortinga life yo
n'oteekamu ebiragalagala oluyimba lugenda fuluma nga tokyalina mannyo tolabikako ne baleeta kamera teri ayagala oba okitegeera byonna yes at the end of the day vision y'ekiruubiru lwakyo kukola kiri kye tukoze kitandikira awo okufa tewangoba lwaki tewavumya studio saakugoba yes wakimbuuzizza saakugoba kubanga munda munze bwe nalaba ebintu ebyo byonna byenkugambye ne ngamba I think I have a mission here okategeera kubanga nze mirundi egisinga abayimbi abasinga ne wajja nangamba kansooke ngende nkole bwenti ate nsooka mmutuuza ne mwana ekintu kino soba kikola nga tonywedde okitegeera osobola kuyimba eddoboozi ne livaayo ate bulungi kubanga nze akugamba ntudde ku byuma naye sirina kyenywedde ndi soba ndi kwalaali kati kitegeeza naawe oba okisobola kati eyo neefuuka mission yange mu industry. Nebaza Katonda gumwana Katonda ali yatugoberera amayirungi ganjijjamu erinnyo naye nayambiwa ndi ganjijjamu lyeno ganjijjamu lyeno amanyu gante gawira kati simanyi bwe ndituuka mu ggulu Katonda nambuuza nakutonda oli mulamba lwaki okomyewo oli wa bitundu simanyi kye ndi mugamba naye era yatugamba nti bwe tuli yenenya ali tusonyiwa bwe tuli yayana okukyuka ali tukyusa gumwana Katonda Kasavu esebo ebiragalagala byali bikozeeko ekintu noga nti ha wano we bintuuse kakati nina okubivaako n'otyamu bingi byo byali binkozeeko ebiragalagala soka ddala psychosis nenvaako manyi omuntu n'ovaako nga nebibagambye byewakoze babikunyumiza bunyumiza nti wakoze kino wakoze kiri babikunyumiza bunyumiza nga tobijjukira ekintu ekyantama enjaga ekyo ningamba naye enjaga mukama enjaga kyakabiwa sitaani kiki wali okoze ne bakikunyumiza nogamba naye nekyo nakikoze yaga wakoze kino kiki kye wali okoze nkikuyitirirako nga kyo bakikunyumiza n'obuyange ne bakikunyumiza n'obuyange okuswala kukujjudde nogamba neyambulirako omusista mu rehab nali mu rehab ye bwe bajja neyambulirako omusista nemulaga obwerere bwange omusista nakuba akabonero simanyi naye olakinyumiza bunyumiza bali bakulimba simanyi bweba kigamba ki ekyakugira mu bwongo naswala nengamba enjaga etuuse enjaga wetuuse olwo kama nti bannaye kati nkoma wano bweba etuusiza wano kanjikyawe nagikyawa emijaga yo nagikyawa byekoze bingi byenkoze n'abantu benfiiriddwa nfiiriddwa abantu bangi bandeseewo lwa drugs n'emirimu bangoba ku mirimu lwa drugs so si kyekintu kyenenyumizamu okukola kyekintu kyenejjusa mu bulamu bwange lakijira nakitandika kwe kunywa enjaga omwana Katonda ali eyo waliwo olwayita mu comments nolaba bannaffe abamu nga bakomenti nga nabo beetaaga kuyamba obulwadde bw'obwongo muganda wange tebabupimira ku bya bugagga ku nnyumba na ku bintu bitwetoolodde nedda muganda wange obulwadde bw'obwongo bwanjawulomu nze nafunako anxiety attacks nenkyawo ekisenge kyange nga ne bwemba nzigula buguzi kisenge kyange nenjijukira attacks ezankubidde mu kisenge kyange mpulira nga saagala kiyingiramu waliwo interview gye nalabye nensoma comments owayogedde nti oyagala tunda nnyumba ya maama ebyo byonna bibaamu mu kavuyo kano naye biwona tetuvuma nti kati wakyatunda ebintu bya maama byamulekera oyo mwana musiru nedda taba musiru naye obwongo trauma gy'alina ku nju eyo buli walowooza maama nti yafiiramu eyo enju n'atambula mu bisenge maama bwe yasulanga n'alaba effumbiro maama mwe yafumbiranga enju yamutama kati mulimu gwaffe obutamujajinga okugenda tumukwata mpala tumuzengulu tumulage nti nedda eno enju si eyina problemu sitaani yagirimu yayina problemu otherwise nze gambye nakyawako ekisenge kyange era nga ku foundation nsula n'abaana nga newe neekaka neŋŋamba nti kanyingire saawa 8 neebake mba ndi awo ng'abaana mbagamba musembereyo neebakeko wano nga saawa ziri 10 nenga just mbeera omwo nenjijukira attacks engeri gyezankubiranga mu kisenge omwo omufaliso nengukyawa nze sina kitanda mu ruumu yange ekitanda nsula ku mufaliso wansi lwaki
ekitanda nina ensonga zanze njo okuba lwaki nakikyawe era bwe nkyebakako n'otulo tetujja ezo ensonga nja kuzibawa. So endwadde zino ez'obwongo muganda wange okuzivuunuka zeetaaga okuba mu bantu abakutegeera obutasalirwa musango n'okuba mu bantu abakunyiganyiga ebiwundu. Awo no wensabira mwe mwenna abatugoberera tulina kampeni y'okuzimba eka Mmengo, tuli mu kuzimba foundation y'abaana ab'oku nguudo. Lwaki nasalawo nkole bwentyo bwe nasulanga wabweru ekintu ekyasinganga okunkubya nga nsula wabweru wali wakusula ng'oli ansanga nsuze mutoyi ye n'ankuba okunfiirako. Nasalawo okuwasha outa abaana b'oku nguudo Katonda baana atusobozesa. So fa tulina abaana 15 ku Abon Charity Foundation tuzimba eka Mmengo. Gwalina kyonna ky'oyina tuli mu kuyingira osooka nti nedda amadinisa ebirawuli by'amadinisa byatubalira bya 83 tumalirize enju eyo eka Mmengo eyo nabagamba tugenda funayo rooms 3 ez'abantu nga Kasavu. Lwaki nti Kasavu ono ensi yamufundirira si lwakuba nti efunze munyiga nedda buli waalaga tayagala walina memory embi. Kakati omwana ono ate singa foundation yaffe ne rooms 3 zibaddewo mbadde mutwala butwazi mu foundation nga tumuwa room nga tutanga producing music nga Dengulu nga tumulabirira kyekiki nabagamba ntwagayo rooms 3 gasiza abaana bato nenga za abantu nga ffe abakulu tikasavu awulira bimusobedde tumuterekeko kaawo obwongo buddemu. Kasavu ono mwana muto kati mbwongo tulina kuddamu tubuzimbe ekyomukisa kyalina kiri kimu nti bukyali erefe tebuna affectingibwa waliwo babadde butandise okutaataaganamu katini banzijanjaba bujjanjabi obufute budda ne wabujjanjaba tebagenda kokomuli yabu nosanga omuntu amaze emyaka 3. Nze nagendako ku kyokukyalira abantu ebutabikaawo nga nsanga omulalu nga amaze ebutabika emyaka 15. nabasanganga naye oba kujjanjaba osobola owona nga byagaana. Waliwo omusajja gwe nasanga ebutabika nga bamuleetera amawulire buli kanaku yali minisita nga ye eddaluli lya mawulire nga kyakola kyokka ekitegeerekeka kusoma mawulire naye ngaebirala byonna yeeyonoonera mu ngoye naye nga amawulire ge bw'atagafuna buli kanaku ayagala kukuba ddwaliro lyonna ddimalawo nga bamujjanja bakozeseza buli kimu obwongo bwafa. Obubo bwadda nno kyebaze Mukama yakuwa omukisa omulala yakuweetisa. Producer omuyimbi kati Kasavu tugenda kweyita linnya ki mu music biggwera nti biggwera wano era nze One Kasavu Kasavu Fred tetukyusa linnya One Kasavu kati tukozesa Kasavu Fred njagala nnyo ekigambo One Kasavu One Kasavu nyambeemu Kasavu linnya terikola lyawuliriremu emirembe tugende n'eryo gwe mwana Katonda tugenda kuleeta omuyimbi omupya ku broko. Twetaaga kisakyo twetaaga kwagalako twetaaga gwalina TikTok account gwasaasidde Kasavu mwene emboozi gwasanyukidde emboozi eno just kyetwetaaga kiri kimu nti oluyimba luno bwe lufuluma tulipositinge. Waliwo amaloboozi agafulumidde mu mboozi eno nga waliwo bannaffe abamu abagamba Kasavu ntasobola kuyimba. Waliwo abagamba nsobola yimba waliwo bagamba ntasobola kuyimba. Nsobola oyimba kuba music mbadde ne passion kuba mu ssomero nga mpandiika nga ngenda mu freestyle sessions nga mbibeeramu kale kyenkuliddemu. Kakati abo balowooza nti Kasavu tasobola kuyimba twagala gwe mwana Katonda ng'oyita mu kisa n'omukwano gw'olina ku mwana ono oluyimba lwe lujjule buli wamu tugenda okusooka okukola. Tugenda lukola nga lwanjawulo era nze nsubira Katonda agenda tuwa ekisa lugenda kuba lwanjawulo mu buli kimu. Producer waliwo abantu abali eyo nga tunatandika session ya music nga bagamba nti nze njagala nnyo abaana bange bayimbe ne ba producer abatamiira abatamanyi Katonda ba producer abebaka kuba kiraya nti kuba babikolera ddala olinga bebakirako mu studio bantama music. Olimu embalayo wa Katonda nze nno ndi embalayo wa Katonda naye ate neewuunya ebiseera ebisinga gwa baddanzi kakkanya okwagala ennyo Katonda. Waliwo abantu enda okwagala Katonda eyo naye abasajja nga bano nze bebanyambye okulemera Katonda bebanyambye bemba nkola ennyimba nange asooke tusabemukko tusooke twebaze kugamba bebanyambye nze ate okwagala ennyo Katonda mba nesaba oba ku namba y'essimu abo abalina abaana baagala okuyimba waliwo abalina amakyaki nga bo bali eyo mu nsi ezawala n'ez'okumpi baagala omuntu abakolera album
nenga buli producer muyaya babba bubbi ateze nsubira abantu abalina omutima ng'ogugwo bwe tulina okufiirako kuwa bizinensi ate weetuli nnyo. Enamba y'essimu enamba yange eri 070 555 9625 070 555 9625 ebeerako yeri ku WhatsApp tevaako oba onfuna saawa yonna ne bwe bagibba ngizaako kubanga ya business ku Combo Record ku Combo Vibes kwe tugenda osinziira olugero lwa Kasavu olwa music tutandikire wano One Kasavu olugero lugenda tandikira wano mugano wange twetaaga twagala omwana ono mu nnaku 3 agamba awulira ku ddembe bamukubira ku masimu ne bamugumya nze nwanye n'akiza ate emyaka egi kyokka nga ate ndi w'amaanyi nnyo manyina okubuulirira abalala nenyimirira mu microphone nenziyimiramu nenkyusa abantu ne bakyuka naye waliwo embeera awo nemala ennaku ezi nga seebaka ng'otwo tuganyi nga nkiza ate ntawaanya nga nina kwata makerenda gakwebakangamire njabbi bannyonnyola mu episode gyengenda obbakolera ng'ate amakerenda ago ga bulabe nnyo abasawo bw'oba ogamira bagamba nti Rabbongo ova ku makerenda g'okwebaka olina okwebaka naturally nga nina okuyita mu bulumi okugateeka wansi oga nti sijja gakwatako neebake myaka 3 nga nwanyisa ekintu ekyo nkirwanyisa so omwana ono mu nnaku 3 olugendo lwe lutandika butandisi tugenda kukikola Kasavu agenda fuuka One Kasavu ow'ensi agenda kukola foundation kwa yakipiikinze okulwanirira buli mulwadde w'ensigo tagenda tunda nyumba ya maama we kyakyo ekimutawaanya ffenna bitutawaanya bw'oyingira mu nju gyewafuniramu ebizibu obulwa ng'ekutama waliwo oli afiirwa omukazi agamba enju eyo yafiiramu mukazi wange yantama kangitunde so abantu abo tebakikoza lwa butamanyi oba mululu oba buluvu nedda bakikola olw'okwekyawa mu kaseera nga kano fe ab'amaanyi we tulina oviirayo okugumya bannaffe weebale nnyo gwavuddeyo n'olaba interview zino tugenda kuzipika ne bwe tunasigala n'abantu 2 neze kyensuubira nti buli muntu agenda ozigenda paka ku ntikko yaazo agenda kukyusa famire ye agenda kukyuka obwongo bwe agenda kukyusa ensi ye era agenda kukyusa engeri gy'alabamu ebintu obulwadde bw'obwongo buli riyo tetwetaaga salira muntu n'omu musango twetaaga just kuyimirira na bannaffe kutambula nabo kulakuna n'ensi yange mweraba